in fact baagala Museveni ayagala kukola kintu nga ekya yitira mutabani we bw'amala okutuula ku ntebe bw'ati Museveni ne bw'alifa temuli kimanya ne bw'alifa temuli kimanya tebali kyogera tekiri kibeere bwe kityo abulenga Beni Kiwanuka ate no ye Beni Kiwanuka bamanyi nti waliwo abamwewamba naye Museveni agende bugenzi bw'ati kubanga bawulira omuswalo gwa golokipa yebase yebizeri agadde kumuvuma njagala ebala abaana mwebale amusayi ebala abaana amusayi muto olunaku olwo kati tebaagala kintu ekyo nsi yonna kukiwulira nti Museveni baagala Museveni abule bubuzi bw'ati ng'eriya bagambe Museveni yali musajja muzibu mu myaka ejawuzimanye okuva kyana mukaaga kutuuka omusajja oyo yali afuga Uganda naye tamanyiddwa gye yali Museveni yali muchwezi yabula bubuzi nga bachwezi era taddangamu kulabika kumbe byamukwata ne bigenda bimuziika kale weewa unja kumubikirawo ku makya nti Museveni afudde naye mwe mutumanyi baagala mutabani we olutuula ku ntebe bw'ati tekiriwulikikako nti muntu Museveni afudde tekirina we kiriwulikika nti Museveni afudde bali kikola bwe batyo bokka bwe batyo ne bamuzika bamanyi bo bamanyi oba biki taliddayo kulabika mu kamera taliddayo kwogerwako taliddayo kuwulikika tuliba tusoma bya naye tuse mu 2025 Museveni aliwa Museveni munaye yabula bubuzi yali atudde mu muti ogumu awo mu State House bagenda okulaba nga asituka ng'abulira mu muti andi Museveni yali muchwezi no njakera mu bubike weewaawo nimwe mumanyira bana mbu yabulanga Musa mu Bible mulimu abantu abagenda obugenzi Musa yagenda bugenzi Enoka yagenda bugenzi nga mulamba Eliya yagenda bugenzi nga mulamba mbone mu mulembe gwaffe mbuno Museveni tuteekwa okunywa obuugi mulimba shia bananga akakasajja kati okufa tamutumanyira nammwe tujja kabika weewaawo